item. Mu mbeera y'emu wabaddewo katemba mu Paalamenti emizindaalo bwe gyasoose okugaana okwogera nga Sipiika Oboth agenda okuggulawo olutuula era nga kyatutte ekiseera ng'abakugu bazza embeera eno mu nteeko era ng'oluvannyuma kyategeezeddwa nti waliwo omubaka eyazannyidde ku buzindaalo buno. We've experienced a technical challenge on those two lines. A microphone was switched, someone switched the ports and it's creating a technical challenge. We can only rectify that later. Sorry. Embeera eno ng'emizindaalo gigaanye okukola kyaleetedde n'omubaka w'ekitundu kya Bbaale Charles Tebandeke okusabira emizindaalo egyo. Ono mu kwogerako naye ategeezza nti kyabadde kyetaagisaawo okusaba nga tebannayingira mu kisenge ekiteesezebwamu. Ku Paalamenti lwaki emizindaalo tegyogera nga tulina kugolola mikono ku mizindaalo egyo tugisabire, oba oliawo ne ofiisi ya Sipiika ye yabaddemu ekiremesa emizindaalo okwogera mpaka bwe nagiteeseeko emikono emizindaalo ne gyeggula era ne givaamu eddoboozi, Paalamenti n'egenda mu maaso n'etuulanga bwe yanditudde. Nsuubira kyekiseera n'ababaka ba Paalamenti benenye badde eri Katonda bamanye nti ebintu ebimu Katonda yabikola. Kaaka tosobola kujja mu Paalamenti muweema entukuvu ey'obwenkanya n'amateeka naye ng'ovulubanya enguzi. Nsuubira ebyo bye bimu ku biremesa emizindaalo gyaffe okwogera ne Paalamenti ekitiibwa kyayo okulabika. Era nsuubira twekyetaaga, ngenda kusaba Sipiika ne Kiraaka bampeeyo olukusa nfuneyo olunaku lulamba bwe tunaafuna abaneegattako tweggalire mu kasenge wali awateeserezebwa tusiibe tusabe tutukuze Paalamenti. Ono ne babaka banne abalala baagala Paalamenti eyanguyeko okumaliriza ekizimbe kyabwe ekijja basobole okufuna we batuula nga bateeseza awamala ababaka bonna. Mugiraba abantu bagenda ne batulaga enkyukakyuka ez'amangu naye nga nabo ziringa za kusanyusa. Abazungu baatulekera Paalamenti eno mu gy'ataano tetwongerangako bwongo bwaffe kukyusa era jjo mwalabye ng'abaana baffe mu UPE sukuuluzi gye batuula naffe yeeyolekeddeko wano. Bw'ebanga eri bwetyo gavumenti yandibadde yamala dda ne Paalamenti getugamba nti tulinayo n'endala nti kati wano tutuulako egindi naye ng'ekizimbe gye nga bw'olaba South Africa batuule Cape Town, nga bw'olaba bagamba nti egindi baateekawo endala egindi, so mu yonna bisoboka. Naffe ababaka oba oliawo tetukyasaana kuyitibwa ba honorables kubanga tosobola kubeera honorable naye nga wootudde woogenda okuteeseza ate mulinga abali mu kisaawe, mulinga abali mu kikaali abalaba Arsenal ng'ezannya ne Chelsea. Nsuubira ekyabaddewo kyandibadde kizukusiza ddala gavumenti n'obukulembeze bwa Paalamenti nti waliwo obwetaavu bw'okwerekereza ensonga ezimu Paalamenti esooka ezimbibwe. Kubajjukiza kubagamba nti entula ya Paalamenti mbi kubanga Paalamenti enfunda yakolewa abantu abaka baali meti kubaamu 8 nga mu balina bokka kati wali tuli 5 naye ndaba yesuubi nti ekizimbe kizimbibwe mabega era tugenza okujja wano ng'ekizimbe ali mu kizimba. Ffe kye twataddewo okuteekera ddala Sipiika ku nninga ne kyeyalabye naye yennyini n'agamba nti mu myaka gino 5 Paalamenti ejja kuba ewedde. Naye nze engeri gye saaliwo nga bayisa ssente ezo sinza ziteekako nnyo kumanya gye zaalaga nani aziina nani aziisa. Sipiika wa Paalamenti Jacob Oboth ategeezezza nti wakubuulira ababaka we batuuse ku by'okuzimba ekizimbe kya Paalamenti mu bbanga lya ssabbiiti 2. Sipiika era aggaddewo okubangulwa kw'ababaka ba Paalamenti 12 era ng'asabye ababaka bano okujjumbira obukiiko bwa Paalamenti era bw'asuubizza okuwagira. We are all aware parliamentary committees are the engine of parliamentary business, where members process business in depth for the consumption and ratification of the House. The real engine of this Parliament is our committees. And I commit that we shall have functional committees of Parliament. Asaya ababaka okweyisa ng'ababaka mu kiseera kyonna we babeera. Babaka balaze bayize mu kutendekebwa kuno. I must address you on conduct and decorum within and outside the principles of Parliament. As part of the reform process that the 12th Parliament will champion, we must exude conduct worthy of honorable members at all times. Let us have respect for one another and harness unity in diversity. The jury is out on the legislature and we must live up to the high standards with which the public is already judging us. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.